بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. سورة عبس. الله سبحانه وتعالى تقامى بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. نبي السبي نتافو نيكبا نابانغ تلقى السيني ينسى ماسوغي وتولى ناكوا يا مريغا اليوم سجي يا مكوولا مزبي عبد الله ابن مكتوم مسجي يا مزبي ngajeri النبي صلى الله عليه وسلم ngajamu yita ya nabii Allah munabbi wa Allah njagala okubeera ko kyenjiga okuva gyoli Allah subhanahu wa ta'ala oluvanyuma lwa byonna nabbi n'abeeranga munyiivu kubanga yali atudde n'abasajja ng'afunye omukisa abaali ab'ebitiibwa abagagga abakukunavu ng'abamatiza ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala ate abaali awo nga muzibe ayingiddewo eyali ayitibwa Abdullahi ibn Maktum yali omu ku bamuhajirin nga mutabani wa kojja wa Khadija mukyala wa nabbi gwe tumanyi obulungi Allah subhanahu wa ta'ala bw'ate bw'atunyumiza ebyaliwo nabbi yawulira bubi ng'omusajja oyo azze ng'amuyita ayagala okubaako kyayiga so ng'ate nabbi yali mu kumatiza abasajja ng'afunye akakisa abaali beeyita ab'ebitiibwa abagagga ng'ali mu kubabuulira ekigambo ng'ayagala bakkirize. أن جاءه الأعمى مكسر مسلم ويمجرا قالنا بسجى بيتيبا بققا وما يدريك كيكي يزق من يسقب النبي محمد صلى الله عليه وسلم نيزاتو لعله يزكو بوليا ومزبي الزنغا نونيا كبيرانغا يتكوزا ومويو قوابيرينغا قتكوزو كفا مبيونونو أبيرينغا تكولي الله سبحانه وتعالى أو يذكر بذكوي بوليرانغا ينتيغارو متجيزي فتنفعه الذكرى ngadalam butufu okubulirira okugendo kumubulirira kujja kumugasa aberengo musajjo yatuukeri Allah ng'asiimiddwa. Amma man istaghna nayo yayegaggawasa ayegaggasa n'abeera nga yeeraba nti wa kitalo oyo gw'otudde naye omugagga gw'omatiza fa anta lahu tasadda mazima tukulabanga ggwe gyali gye bwemalidde nga muzibe omusudde muguluka. Wama alayka songa ate tolina kyogenda kuvunaanibwa alla yazakka singa omugagga oyo gw'oyagala atukule singa anaaba tatukudde, gw'oyagala akkirize singa anaaba takkiriza, gw'oyagala asiramuke singa anaaba tasiramuse, tolina kyogenda kuvunaanibwa. Ate ono yasiramuse ayagala kumubuulirira abeere nga yeeyongera okubeera ng'aganyulwa mwebyo by'onooba omubuulidde. Ekyo ky'okoze nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama si kye waalikoze okubeera nga weeyunira abagagga n'obeera ng'omwavu tomufuddeeko. Amma man jaa'aka yas'a nayo n'akujjidde muzibe ng'ajja ayanguwa wa huwa yakhsha ng'ate nayo omusajja oyo alimu akatya Allah fa anta anhu talahha kirabise nga ggwe ku ye weesuuliddeyo gwannaggamba tomutaddeeko birowoozo olw'okuba nti ebirowoozo byo byonna obimalidde ku basajja bano abeegaggasa. Kalla nedda innaha tazkiratun mazima Qur'aani eno gy'olaba gye mateeka agabuulirira ebitonde byonna mu kutwalira awamu awatali kusosola bagagga n'abaavu. Faman sha'a dhakara oyo yenna aba ayagadde emubuulirira n'emuluŋŋamya n'emuteeka Allah subhanahu wa ta'ala ku ebyo by'ayagala. Fi suhufin mukarrama Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti Qur'aani eyo eri mu biwandiiko by'ekitiibwa ewa Allah subhanahu wa ta'ala marfu'atin mutahhara eri mu ddaala mu ggulu eyo ettumbivu ate nga ntukuvu tekwatibwako era tesembererwa shayitaani yonna. Tugambye nti nno yawandiikibwa n'emikono gy'abamalayika nga bagikoppolola ku lawhul mahfuz bi aidi safara n'emikono gy'abamalayika abawandiisa abalungi kuba tukimanyi bulungi nti yakka okuva ku lawhul mahfuz
mahfudh nga namba okutuuka ku samaa'i dunya ku ggulu ly'ensi ate neva ku samaa'i dunya okukera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeri munajjaman eka bitundutundu kiramin bamalayika babisiibwa nnyo abakola omulimu ogwo barara abalungi abawulize eri Allah subhanahu wa ta'ala abasajja abo nga bwe tubalabye nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yali atuuzizza abagagga omwavu bwe yayingirawo muzibe nabbi n'abeera ng'anyiize n'asula n'emitaafu n'atamuwa birowoozo olw'okubeera nti yali yafunye omukisa ogutulako n'abagagga abo Allah n'amunenya nti waalibadde ng'ofa ne yakkiriza edda oli omugagga gw'oyagala akkirize ne wanaaba atakkiriza tolina musango kasajja agagagga galina olunkulu nga tegaagala kutuula wali nabbi nga waliwo abanaku mu batono mu abaali mu bo mwalimu Utba ne Saiba abo baali baana babiri nga ba musajja ayitibwa Rabi'a yali afunira omukisa nga mu miitingi yo mu mwalimu ne Abu Jahal nga mwalimu ne Abbas ibn Abdul Muttalib wa Umayya ibn Khalaf ng'amaze okubakuŋŋaanya abaali abanene abo bonna ng'ayagala obbaliisa ekigambo ate muzibe n'ayingirawo ne Allah n'amunenya olw'okubeera nti yafa ku muzibe n'alulunkanira abagagga ate nga tajja kuvunaanibwa singa banaaba tebakkiriza n'amugamba nti amateeka ga Qur'ani eno gabuulirira oyo ayagadde okwebuulirira kubanga gawandiikibwa mu bigambo ebitukuvu ebiri waggulu eyo eri Allah awatasembera na shayitaani ate nga emikono gy'abamalayika abawandiisa abalungi be baakola omulimu gw'okukoppolola ku lawhil mahfuz nga bateeka mu mpapula ezo Allah subhanahu wa ta'ala zeyayagala Qur'ani ebeereko era abawandiisa abo abatenze nga bwe bali abagomvu mu bamalayika ate ab'ebitiibwa biaidi safara yawandiikibwa ng'ekoppebwa ku lawhil mahfuz n'emikono gy'abamalayika abamanyi okuwandiika obulungi kiramin ab'ebitiibwa barara n'abagomvu abawuliza eri Allah subhanahu wa ta'ala kutila al insanu omuntu yakolimirwa ma akfarahu kyekiyitiriza obukafiiri bwe min ayi shay'in khalaqa yerowooza nti mu kintu kimu yatondebwa kintu ky'ekyebbeeyi kyalaba nti mwe yaggyibwa okufuulibwa ekyo kyali oyo ow'ekitalo Allah amanyi gye nvuddewo amutegeeza nti min nutfatin khalaqahu faqaddarahu nti mu mazzi buzzi Allah subhanahu wa ta'ala mwe yatonda omuntu oyo eyeerabanga wa kitalo oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala n'amutereeza mu ntereeza eyo gye yeerabamu gye yatereeramu mu bulungi bwe yeetunuulira ne yeeraba Allah amujjukiza gye nvuddewo nti mu mazzi obuzzi mwe yamutonda n'amutereeza mu kifaananyi ekyo kyaleeteramu olunkulu kale asinziira ku ky'okubeera nti awakanya Allah subhanahu wa ta'ala yamutambuza mu lugendo olwo olunene okuva ng'akyali mu foomu y'amazzi okutuuka wano mu kiseera waakulidde n'abeera nga muntu mwesimbu Allah subhanahu wa ta'ala yeewuunya bw'aba taliiko kikolimu kiki ekimuleetera okuwakanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala summa oluvannyuma lw'okubeera ng'avudde mu kiti ky'amazzi mu kika ky'amazzi mwe yali nga hadisi bwe zitunnyonnyola nti omuntu abeera mu kika ky'amazzi ng'ali mu nnabaana ennaku 40 oluvannyuma ennaku anaagaddirira ne guba musaayi kitole oluvannyuma anaagaddirira kisaayi bwe kimala okukula ne kigenda nga kifuuka ekinyama omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala ng'awezezza ennaku 120 emyezi 4 n'afuyibwamu omwoyo ne bamuwandiikako riziki ye n'agyaliye ne bamuwandiikako embeera ze bw'alibeera oba nnungi oba mbi Allah subhanahu wa ta'ala agamba omuntu singa si kikolimu kiki ekimuleetera okubeera ow'empaka ku mateeka ga Allah nga yava wala ate ekintu kye yavaamu nga kinyoomoofu soma oluvannyuma olw'okubeera nti yali mu mazzi asabiire ekkubo mwe yayita nga nnyina amuzaala yasarahu Allah ye yali mugondeza n'afuluma nga taliiko bulema soma oluvannyuma ng'ekyakimaze ali ku nsi kuno yeeyagala awangaala amaatahu akakasente yamuleeta yagenda okumutta fa akbarahu oluvannyuma lw'okumutta atamuyingiza ekkabuli Allah subhanahu wa ta'ala wano weetegereza ennyukuta ekigambo somma kikozesebwa oluvannyuma nga wayiseewo ebbanga ddene nga bw'olabye somma esooka nti oluvannyuma lw'okubeera amazzi Allah yamuleetera n'amugondeza ekkubo nnyina n'amuzaala naye oluvannyuma lw'okufa kwe fa
akbara enyukuta yaffa etegeeza mu lulimi olwalabu harfu atfi wa taaqib etegeeza nti oyunga ekintu naye nga wakati w'ekyo ky'oyunga n'ekyo ekiyungibwako wayitawo akaseera katono ensonga lwaki oluvannyuma amaatahu ng'amaze okumutta fa akbarahu amuyingiza kabbuli tuziikirawo mangu tetusuza mufu summa oluvannyuma ng'amaze okuyingira mu kabbuli amazeeyo ebbanga idha shaa ansharahu Allah baali bayagadde agenda kumuwa obulamu azuukire amuteeke mu bbalira amubale enkola ye nga bwe yali n'enneeyisaaye nga bwe yali ku bulamu bw'ensi Allah ategeeza mu aya endala nti tewaliyo muntu atagenda kubeera ng'azuukira agende abalibwe mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala fenna tugenda kuvaayo tugende mu maaso ga Allah tweyanjule kalla mazima ddala lamma yakudi omuntu si kyangu kubeera nti amalayo ma amara Allah bye yamulagira okukola wabula buli muntu akolako ebyo ebisobose ebitasobose n'abeera ng'abireka naddala mu bintu ebya sunna Allah subhanahu wa ta'ala agamba omuntu si kyangu kukola sunna zonna n'ozimalayo falyanzur al-insanu omuntu asaanidde atunuulire ila ta'amihi ku mmere ye gitunuulire emmere ye engeri okuva bw'ogisiga okutuuka lweneetuuka okuliibwa anna sababna al-maa'a sabba iffe tugifukirira amazzi olufukirira olugisobozesa okumera obulungi n'etuuka mu kuteega eriibwa summa oluvannyuma ng'omaze okuteekayo ensigo yo ne tukola ogw'okufukirira amazzi shakakna al-arda shaqqa fetwasa ettaka olwasa ekimera ne kisobola okuyisaawo omutunsi gwakyo yadde nga munafu naye guwaganya effunfugu ne lyatika Allah subhanahu wa ta'ala n'ayisaawo omutunsi ogwo omunafu omuto ne gubeera nga guyitawo omulimu gw'okwasa ettaka ekimera ne kibeera nga kiyisaawo omutunsi gwakyo omulimu gwaffe fa ambatina fiha habban nsi yammwe eyo oba mu ttaka lyammwe lye muba mulimyeko ng'emituusi gimaze okumera essaawa etuuka ne tumezaako empeke ku ttaka lyammwe okwo ku kimera kyammwe kye musimbye wa inaban oluusi tumezaako enzabbibu ne zifuuka enzabbibu ennungi ne mubeera nga muzirya wa kadiban oluusi ne mubeera nga wa kadiban n'egyo emiddo gye musobola okulya oba okubeera nga mugikozesa ng'eddagala oba okubeera nga mugikozesa ng'enva endiirwa egyo nagyo ne tugibamenyereza nga tugijja mu ttaka wazaitunan wa nakhlan emizaituuni n'entende tugibamereza ne musobola okugyeyagaliramu ne mulya ne mutunda ne mufuna ensimbi wa hadaika gulba ne tubamereza amalimiro agasakaatidde emiti egigombaganye ne mutuuka amalimiro gammwe nga ddala mulaba galageego gataddeko gabuulukuse nga bwe mwali musuubira oba n'okusingawo wa fatihatan ne tubamereza amatunda ne gabeera nga nago mugeeyagalirako wa abban ne tumeza n'emiddo gy'ebisolo nagyo ne gibeera nga gimera bulungi ebisolo byammwe biyagale ebyo byonna tubibakolera mataan lakum wa li'an'amikum byakweyagala byammwe n'ensolo zammwe musobole okubeera ng'ate ffe mutusinza era mutwebaza twagala mubeere abalamu mubeere nga mutwebaza mubeere nga musinza Allah mubeere nga muli abagonvu فإذا جاءت الصاخة الله سبحانه وتعالى قام وكريبيرا كزي كياما الله سبحانه وتعالى كياما كيتا من يامانجي مسؤولي يقولين بدتوا كيسي صمة الكبرى أتوانا كيسي صاخة وكريبيرا كزي كياما الله سبحانه وتعالى أمازوك فوين ngombe yokubiri abantu bazukidde abantu bali mu bbaliro gibali batasubira abatakkiriza yawma yafirru almar'u min akhihi olunaku olwo omuntu agenda kudduka ku muganda we abeere nga takyayagala kubeera nga muganda wa mutunulako wa
ummihi agenda kudduka ku nnyina wa abiihi alidduka ku kitaawe وصاحبته وبنيه wa sahibatihi alidduka ku mukazi we wa baniihi alidduka ku baana be لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه likulli imri'in minhum nga buli muntu mu bo yawmaidin ku lunaku olwo olugenda okubeera olunene sha'nu yughni ali mu mbeera emumala atayagala kubeera nga yeeyingiza mu mbeera ya muntu mulala buli muntu alowooza butya bwe mpitawo obuddo bwange bugenda kuba butya وجوه يومئذ مسفرة Allah agamba wujuhum ebyenyi by'abantu abamu yawmaidin ku lunaku olwo musfira bigenda kubeera nga bitangaavu byakaayakana ng'obiraba ddala entunula yaabyo ew'essanyu ضاحكة مستبشرة dhahikatun nga biriko akamwenyumwenyu mustabishira nga bisanyusibwa n'emirimu gyabyo buli bwe bitunula mu gye nvudde waabyo olw'oku nsi nga muli biwulira essanyu kubeera birinawo enteekateeka gye byeteekerateekera ku lunaku luno ووجوه يومئذ عليها غبرة wawujuhum feesi ezimu yawmaidin ku lunaku olwo alaiha zigenda kubeerako ghabara obusiiwufu ترهقها قترة tarahakuha katara ng'ate obusiiwufu obwo bubikkiddwako embeera okubeera nti ebiddugalidde ennamusa ebituukidde ku nnyooge tebyategekawo ngeri ki yonna gye bigenda kuyita mu lunaku luno أولئك هم الكفرة الفجرة ulaika humul kafaratu lfajara abonna abalibeera mu mbeera eyo be bakafiiri abaawangaala ku nsi kuno nga beeyisa nga bwe balaba aboonoonyi abataateekateeka mbeera ya bulamu bwabwe ku ssaawa ey'oluvannyuma